Kyagulanyi alabudde bannayuganda nti muleme kukkiriza kusibwa kakookolo ku maaso. Temukkiriza kubambaza kakookolo nti bali mu kulwanyisa nguzi, bali mu anti-corruption campaign. Balamu ne Nameere. Kyagulanyi n'akakasa n'agamba nti ebyo byonna byakubasiba kakookolo. Bagezaako kuba blindfoldinga, naye ng'ekituufu kiri nti bano balina bye bayisaawo birala nnyo. Kakati munnange oluvannyuma lw'okukizuula nti Kyagulanyi ebintu byazze ng'ayogerako ebbanga lyonna byebyo byennyini kugamba byolaba ng'obulwadde mu NRM. Museveni kasookedde ng'ajja mu buyinza emyaka 40 n'omusobyo. Bakati gakyali 4 tugenda mwana mugumu. Kati bwatyo Kyagulanyi n'akakasa ensi ku byonna ebyo n'abyexposinga. Abasajja ne basalawo ne bagamba nti mumanyi bwe tuva mu kalulu Kyagulanyi tumukwate tumuggalire, bwe tumala omuggalira tumuguleko emisango gy'obutujju, tumuguleko egy'obuyeekera na buli kimu. Kati n'olw'ensonga eyo awo ffe tutandike waliwo abali dispensable bo nga tusobola obba eliminatinga, kubanga si be bamu ku ffe babadde batuyambako buyambi nga bakolera ku nguzi n'obwannantagambwako, ne kati tusobola bo okubatemako. N'abo bonna bwe tubadde nga tujja tukozesa ensobi kati ng'abasawo nga tubanda fandinga, nabo emisango tugiteeke ku bo tibe batakola mirimu gyabwe kugituukiriza. Gavumenti eteekayo ssente, byonna mugende mubikole. Balamu ne bamuwa okubeera nga minisita wa local government, ne bamuwa ne Nameere. Bwe batyo ne bagenda ne batandika okubeera nga bagezaako okubeera nti nno balongoosa erinnya lya mukama waabwe. Kaakati munnange exiled former presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yawangula akalulu ne bakabba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bwatyo akoshonize bannayuganda abalabudde n'abagamba bannange temugezaako kubeera over excited, temukyamuukirizibwa. Anti-corruption actions, ebikolwa bibagezaako okubeera nga balaga nti balwanyisa enguzi. Baloko government ministers Justin Nameere ne mukama we Balamu Baruhagara, temugezaako, ebyo bya kibbi. Munnange bingi byayogedde, naye nkyayongera okubeera nga nkutegeeza, naye teweerabira nti aba maintenance palace bano balina solar systems eza buli kika. Oyagala eby'amazzi n'ebyamasannyalaze byonna babirina, okukosa ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako okwetoola eggwanga okubeera nga babikuyambako benstallinga. Hillside View Apartments, bino bisulo bisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka Namulanda Kitendeka Jansi, buuza ejjanyu ku kyaki yewa. Bw'otuuka ejjanyu ku kyaki, awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Naye ekkubo eri Namulanda ddungi kuba lya koolaasi ate likutwala butereevu jjanyu ku kyaki. Bubuuza jjanyu ku kyaki yewa, toweta. Waliyo amasannyalaze tegavaako wifi weeri, so nga ate munnange ne transport wabwere otuusa ku airport oba okujja ku airport kasita oba ngenda mbogijjo wano ku Uganda at large. Dr. Kigwagwa waali nagenzeeyo wa Dr. Kigwagwa nabaddeyo jjo nannyongera obudagala. Yanyongedde akadagala oba mbanyonyole bwe yaŋŋambye nkakozese akadagala. So nga ate kugamba si kadagala nti kakati Uganda Tragi tuyongoyongo mwenzo kudde Uganda Tragi takyalina maanyi bamuwa nedda system bagiservicinga kati just kugamba sijja kulinda kubeera luyongoyongo nampa obudagala obuwererako ddala mu biti ebyenjawulo ne ku bintu ebirala ebyobulamu. Ate nze ndi ku kigobero okitegeera, naye abagezezzaako ku Dr. Kigwagwa ku maanyi g'ekisajja, alusaazi n'ebirwadde ebirala bingi nnyo, abakyala bannabukalu n'ebirala bingi. Mugende babawe bannange mbalekemu mumanyi. Kale Amora Beauty gwe atayagala nkanyanya, teri muntu ayagala nkanyanya, oyo yemba mwewonya aga nti nze njagala mmere nkanyanya. Aba Amora Beauty balina shea butter
Kiyabbata kugamba aleetera olususu lwe okubeera nga kwegamba bakita glowing. Kuba kwegamba ng'oli bwalulaba lweruwongo olwa Mama Shrine. Kakati kiyabbata waali ali organic muba Amara Beauty. Munnange tweyongereyo ku Kyagulanyi agezaako kulabula bannayuganda ku pulaani. Kugamba bano bali mu manifesto ye mwe batambulira. Kakati yabadde ali United States eyo gyali Kyagulanyi n'agamba nti ebikolwa bibagezaako okupresentinga gye bali kwegamba bino biraga obukakafu nti gavumenti ya Museveni eri more responsive nti katugeze kugamba bagezaako kulaga nti bafaayo nnyo ku concerns z'Abannayuganda ebyo byonna bya bulimba. Since when bibaddewo ebbanga lyonna nga enguzi okutta abantu ate kati bakyali ku nguzi, naye kati kale enkola ey'obannantagambwako okutta abantu mu zi safe houses nga Muhoozi tabyogerako ebyo nti ne tetukyayagala ebyo byonna tetukyayagala. Kati safe house buli weeri twagala tulabewo yennannyini safe house era naye agirina ewuwe. Kakati awo n'enguzi bwetyo bwebadde ng'ebbanga lyonna nga Museveni awaana nnyo baanita amonga. Kakati munnange okusinziira ku Kyagulanyi efforts ng'ezo tezirina kubeera nga ate zinterpretingibwa nga obukakafu nti wagenda kubeerawo fundamental change mu ngeri gavumenti gy'operatingamu. Tebakulya ssente, tewali kigenda kukyuka kyamaanyi kiryawo, tewali kigenda kukyuka. Kakati era agamba nti Minisita Balamu ne munne bagezaako kubeera nga bamatiza Bannayuganda nti administration ya Museveni nti ebadde nga ebeera concerned ng'efaayo nnyo ku welfare, ku mbeera y'abantu, naye ate nga emirembe n'emirembe gye babadde mu buyinza tubadde tu experience nga poor governance n'okubonaabona okw'amaanyi. Ffe nga Bannayuganda kati bageza kutulaga nti bafaayo bo bennyini bye baateekawo, ssente ze babba ne tubeera awo ne tuziŋŋama mu byenkulaakulana. Amasomero gaffe ne gabeera nga abaana basomera wansi wa miti. Essaawa eno bageza kukulaga nti bafaayo. Kati Kyagulanyi agamba nti bino byonna byakulimba, babanga bageza ko hoodwinkinga, bageza kututeekako okutusiba obukookolo, kutwambaza obukookolo nti balwanyisa enguzi. Bannayuganda mubakkiririze mu gavumenti ya Museveni gyagala okukwasa mutabani we. Kumbe bano era sitiiro bakolera mu interests zaabwe, balina ekigendererwa kubanga Museveni ayagala alongoose mbu Muhoozi alongooseza bukati apasinge on to next generation nti emyaka gya 40 alage nti ye abadde abayiggira buyiggizi ne bagaggawala ne babba buli kimu, ebyabwe babirina tebabita wabula system ebadde batuusa ku ekyo gye babadde baanafuya edda kati gye bagezaako kubanga banenya mbu be batawa service delivery. Kumbe ssente bo bennyini be babadde bazirya nga ne ssente ze bawa amasomero kwa kati bw'obugaa nti essomero tuliwa busimanya miliyoni 47 omwaka, ddala izo ssente zisobola okuddukanya essomero omwaka miliyoni 47. Kakati bw'atyo Kyagulanyi yagambye nti Bannayuganda balina okutunula okusinga oba okusukka kwabo bye bakola individual actions eza government officials, era nti bagezeko tunulira ekintu kino nga tutunulira records mu administration yaabwe babadde bakola batya, kubanga bano babadde mu buyinza emyaka 40 n'omusobyo, kati baleme kubeera nga batulimbira awo mu myaka 40 kati bwe bazuukuse. Kakati bw'atyo Kyagulanyi bw'atyo n'agamba nti Bannayuganda bangi ebyenfuna si birungi,
era nga tetufunyeewo buweereza mu gavumenti ne difficulties endala nnyingi nnyo ku mulembe gwa Museveni guno, ebintu bye tulina okubeera nga tulwanyisa. Bannansi kati balina experience mu kubonaabona, era bino byonna tugenda kuba naffe tubivunduka nti ekikulu kya byonna baministers bano oba be bagezaako kubeera nga bakola tebirina kye bigenda kukyusa. Kubanga emirandira gye giri bagireseeyo, kati n'ajja n'atemako eno amatabi nga 2. Sima n'amatabi nti main branches atemyeko obutabi buno, obutabitabi buno bwali badde ng'obusanso bwatemyetemyeko bwatemaatemako, naye eno nga enduli oba siteemu esigadde ekyali ngumu, emirandira gikutte mu ttaka. Kati ng'ogamba nti omuti ngusse tegukyaddamu kumera, guteekako amatabi amalala. Kati baagala tugiraagira wano bwe batyo. Kati nabe Ruhamya ali kifaananyi kye bagamba ekya AI, kubanga twali twagala kulaba katambika vidiyo nga Ruhamya ali ne jjajjaawe Janet Museveni, naye kaakati bamuyita bata step jjajja. Naye kugamba bagezaako kulaga nti nno wuuno kati bamwembuleesinga bamuwaniriza, tujje nnyo Museveni yamwaniriza mu magye. Kakati mwe batuleetera mbu abakulembeza era ogenda abafuzi abalala, era ogenda okulaba Bannayuganda babujabuja nga batandika mbuoyo bamwanguye mangu bamufuule genero oyo kati ye next president oyo, kubanga bo bannaffe abo baalayira era bwe batunuulira bonna beeri balina akakwate ku M23 bagamba baganda baabwe kagamba baabo awo. Waliwo ekikazi kyendira okulaba kuno ku TikTok nga kyogera ekyali ekyasanyukira ennyo okuba nti muganga bwe bamumuwa minisita ne baleeta omulala. Kitera okubeera ku kibyawo, naye kagamba embeera eno Kyagulanyi agamba nti yonna emalwawo ekintu eki gavumenti eno kugamba tetwagala kumanya, bonna bagende nga bw'onooyokya olumbugu n'olukabala n'olwokya wali oba okitegeera, kye kintu ekiyinza okuyamba eggwanga lino. Ate nga Kyagulanyi bamutya ku ekyo kyayinza okuzzaako, kubanga bo balowooza nti agenda sigala ng'atambulira mu sisitimu yaabwe, tebaagalira naddala nti omuganda ajje, kubanga bamanyi omuganda agenda kukyusa buli kimu, alabule eggwanga lyonna, ensi yonna etegere nti bano baatufugiranga mu bumbula, tulina okubeera nga buli region etambula n'enkola eyaayo, buli kitundu kitambula n'enkola eyaakyo okusinziira ku by'obugagga ebiriyo ne kalica yaayo n'ebirala. Ye federal buli omu gye yalibadde yeetaaga okusinga otuteeka wakati mu kigavumenti ekya wakati babbe